Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako mwenna abawuliriza Part of Africa Radio n'abatulaba ku mikutu gya social media egy'enjawulo ku Facebook Part FM Uganda, kw'ossa ku YouTube ku Part FM News, n'abatugoberera nga musinziira emitala w'amayanja ku www.partfmuganda.com. Amannya agange nze omugabi MATOVU Munnakyadondo, Productions Manager owa Part of Africa Radio, n'okuweereza programu ez'enjawulo nga mpulidde Kamenya Power Magazine ne program Mama Africa. Tubeebaza ebbanga lyonna olw'okugoberera Part of Africa Radio, nga bwe tukimanyi ffenna tusigaze ennaku ntono nnyo okutandika omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Kye mbakubiriza nga tuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan kwekuumira ku Part of Africa Radio. Nnyinza okukakasa nti teri mukutu gugenda kusitula imaani yo nga Part FM. Tukutegekedde ebintu bingi ebigenda okusigala nga bikukuumira ku ddiini yo nga tuyonona Ramadhan yo ate ng'empeera ozifuna. Twetegeke nga tuyingira Ramadhan, omwezi gwa Ramadhan gwa kweteekerateekera imaani yo gisitule, sonyiwa abaakunyiiza, weetegeke, beera mu mmundu za Ramadhan nga tugenda okuyingira omwezi guno omutukuvu osobole okwefunira empeera, si gulula abalala, weeteeketeeke okulaba nti gugenda okuggwako ng'olina ky'ogugyemu ekituufu oba ekisinga okubeera ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.